Oluvannyuma lw'okulabula amagye ga Uganda gafulume South Sudan ne geesisikiriza kaakati amawulire mugalaba agatandise okubeera nga gafuluma nga galaga nti endulundu n'endulundu ey'Abannayuganda bamaze okubeera nga batirimbulwa mu ggwanga erya Sudan naye nga bano bakomando beereere. Kakati nno olunaku olwaleero waliwo amawulire agafulumye nga galaga nti abasajja mu ggwanga erya South Sudan batandise okutendeka bupya abajaasi era nga bano abayekera batendekeramu n'obwana obuto kyokka nga ne sadi ya gavumenti naye etandise okutendeka nga nayo etendekeramu abaana abato. Kaakati nno embeera yandidda ku nnyoge nkugambye nti emirambo egisoba mu 500 okusinziira ku bigenda mu maaso kiraga nti bano bamaze dde okubeera nga batugumbulwa n'okuttibwa mu mawanga agatwetolodde abajaasi aba UPDF. Kati mu mbeera y'emu wulira ebyama ebitiisa mukwano gwange mpuliriza amasannyalaze agawumeme ffenna bulijjo tumanyi nti ekitongole ekyawumeme ekyagula amasannyalaze aga Uganda si ky'Abannayuganda. Ampuliriza ebigambo bitiisa abasajja babbadde eggwanga abasajja banyagadda eggwanga tuula owulya ebigambo ebitiisa ng'omunene bwina avuddeyo abadde nannyini masannyalaze gano kyokka nga bagambye okuliyirira ono yagenda okuliyirirwa ssente zino zonna kyokka bannange ebya Uganda byewuunyisa. Sooka we vidiyo eno ekigalo sooka ogimpere ekigalo tusimbule ne bapayiroti abawambiddwa. Waliwo bapayiroti babiri ab'eggwanga Uganda abagenze maaso n'okugamba nti bawambiddwa munda mu ggwanga eriyitibwa erya DR Congo kyokka tutegedde nti bapayiroti bano okuva mu ggwanga Uganda ababadde bavuga ennyonyi ng'egenda mu kitundu ky'ebukavu mu ggwanga erya DR Congo balumbiddwa era ne bagenda maaso n'okuleka nti batwaliddwa mu kifo ekyabadde tekinnategereka ku lunaku lwabadde lwakuna ataaka yakoleddwa ku bapayiroti okuva e Uganda. Kati olege tuyina gategeezezza nti bino byonna byabaddewo ennyonyi gye babadde bavuga yabadde erekera ekisaawe mu kitundu ekiyitibwa Bukavu. Babadde balina ba staff be babadde basuubidde okulabika nti obaolyawo bapiikinga abakozi mu kitongole ekya International Committee of the Red Cross era nga balina ogenda maaso n'okubavuga okubazza Entebbe. Ekibuga kino Bukavu awabadde okuwambibwa kw'abapayiroti bano kiri mu province ya South Kivu era nga jjukira nti abakambwe ba M23 bagenda maaso n'okulabika nti obaolyawo bakiwamba. Bapayiroti bano kwabaddeko Munnayuganda n'omu Sudan. Ennyonyi bwe yabadde egenda maaso n'okulabika nti erandinga okusinza ku getutegedde ennyonyi bwe yabadde erandinga mu Bukavu yagenze maaso n'okulabika nti obaolyawo bagiwerekereza ebyasi ng'egezaako okulabika nti erandinga wabula niwankubadde nga ennyonyi eno yabadde under heavy gun fire yasobodde okulandinga bwe yatuuse obulungi ku kisaawe kino ekyekavumu ne baba nga bapayiroti abagibaddemu okwabadde munansi w'eggwanga ya South Sudan ne Munnayuganda ne bagenda maaso n'okuleka nti mpuliriza bawambiddwa. Kati ensonda ezeesika zitegeezezza bakidinappers bano abawambi bamukwata mundu abatannaba kutegereka babadde ba kibinja ki oluvannyuma bagenze maaso n'okuleka nti bakontaktinze ba employers e Kampala bannyini kampani y'ennyonyi eno gye babadde bawambidde ba pilot era nti baliko ensimbi ze bagenze maaso n'okuleka nti basabye nga ransom babate kakati tundaba kutegeera ensimbi zino zaweereddwayo bano okuteeba oba nedda naye mulege tulina gategeeza nti oluvannyuma lw'amasasi amayitirivu agakubiddwa pilot w'eggwanga erya South Sudan yagenze maaso badde bamuyita Kapiteeni Talik yafudde olw'ebisago bye yafunye mu weekend gye tuvuddemu yasobodde okulabika nti yafudde olw'ebisago eby'amaanyi bye yafunye wakati mu bulumbaganyo bwabakoleddwako. Kakati pilot Munnayuganda gwe bayita Kapiteeni Patrick yetegedde nti bamutransportinze ne bamutwala munda mu ggwanga eriyitibwa erya Rwanda okumuwa obujjanjabi nti oluvannyuma bukole enteekateeka ezimu ziza kuno kyokka n'okutuusa akaseera kano tetundaba kutegeera obanga waliwo ensimbi ezaweereddwayo ono Kapiteeni gwe bayita Patrick Munnayuganda okuba nti ye bamuggyeeyo ne bamutwala paka munda mu ggwanga eriyitibwa erya Rwanda. Bapayiroti bombi babadde bakolera kampani eyitibwa Ocean Heights Aviation Training Center eno flight school eri best mu kitundu eky'Entebbe era nga kigamba okuba nti yakolagana naye ekitongole ekya Uganda Civil Aviation Authority wakati mugenda maaso n'okuwa pilot training okuva mawanga agawerako beebo abakoleddwako obulumbaganya akaseera kano nga bwe tugafuna okuva munda mu ggwanga eriyitibwa DR Congo nga bwe bitambula. Kakati nno bapayiroti bano bamaze dde okubeera nga bawambibwa era amawulire galaga nti bano beewakanye
oba oli UPDF evudo nesambajja amawulire gano ngeyita mwogezi waayo naye amawulire gamaze ddo kitangaza nti abasajja bawambiddwa era ennyonyi ya Uganda yawambiddwa enebadagenda okupiikinga abasajja babede abakola mu UN. Kakati nno bino byenanga bigenda maaso uliya General Muhoozi Kainerugaba bwavudde n'ategeeza mbwayagala akulembera eggwanga mbwalongoose atereze ebyo ebyalema kitaawe ebyalema bajjajjaabe kakati mbuye abikwate abitereze wabula ng'ono abadde obukya Mwami Museveni atandika okubeera ng'afuga eggwanga Uganda kuba Mwami Museveni yagenda okufuuka pulezidenti w'eggwanga Uganda nga musajja ono Muhoozi waali ng'akyali mwana muto era akuza amulaba era nga buli ekigenda maaso ono akiraba era nga State House ono mwali kakati no njagaluliye ebigambo ebikambwe njagaluliye ebigambo ebikaawa omusajja ono byaolekedde era ngono ayolekedde olusozi lugambalagala kubanga bannayuganda bamwesambadde bamulaga nti tetwetaaga service yadde n'akamu n'akatono tetukwetaaga kubanga taatawo like a son like a father like a father like a son mwenna mmwe bamu tetwagala kati ono bannayuganda batabuse ne bakambuwala ne bakaawa okukira omususa kyokanga bwenkunyonyodde ne kubyawumeme ebigambo byewuunyisa era ebigambo bitiisa kakati no butereevu nnyo njagala nnyo buli kigambo kyenjogera njagala nnyo buli katambi kenteka ono olumberenga nkuwa bwino omutuufu akwata ku nsonga eyo kubanga bitiisa byewuunyisa okubeera nga ebitongole ebiragibwa nti si bya bannayuganda ate amawulire bwe geetoololwa kigenda okuzuulwa nti ensimbi zino zibadde za muntu omu era omuntu omu yabadde abba bannayuganda mu bumeme kakati jjukira nti bumeme yamazeeko dda contract yayo era mbwe egenda kusiibulwa tebagenda gyongera contract kyokka akakunizo kalaga nti eno balina okubeera nga bagiriirira kyokka kati bwina alaze nti omuntu yagenda okuliirirwa nannyini bumeme bwe njagala nkutere wano otyensi njagala mukutere wano otyensi abasajja babeera wano nga mulowooza nti balumirirwa ensi nga boogera bino nga boogera biri nga mulowooza nti bannaffe kakati njagala okimanye nti ebiseera ebisinga bangi abalumirirwa teri alumirirwa nga talina kigendererwa yadde n'akamu n'akatono kati nno mukwano gwange mpuliriza nzikiza nsooke nkweyanjulire agange nze Eke Master nze ndi wano emabega w'omuzindalo ku Eke TV Media Uganda kakati nja kusaba osooke mukwano gwange mpuliriza biri no sooka ogimpere ekigalo tusumulule omulundi gumu ng'ogiwadde ekigalo tulabise abasajja bano mpaka kuwulira bubi sooka owulire bino nkutwale mu mumeme kitaawo amaze okubba eggwanga n'okulituusaawo kati gwe simanyi omwana w'omulwanyi gw'ogenda kujja kutumaliriza kututta kutumalawo amazzi ago gayanjadde bwanjazi ago si mataba ago amazzi gayanjadde bwanjazi yensonga lwaki buli gwabadde gatambula nga gadda gye gayina kuyitira kyensonga lwaki buli gabadde gatambula nga gatambula gakka gye gayina okulaga naye nga gye gayina okulaga waliyo biikasasiro gye gayina okulaga obwala butono nnyo bwe buti tebusobola gakwasaganya awo ne gavaako ne ganjaala ekibuga Kampala mwagana n'okuteeka abantu balina rubbish bins Kampala yandibadde ina rubbish bins Kampala yonna ennamba ng'erina rubbish bins ezisoba kumpi n'emukakadde nga mwagenda muziteeke emabbali g'ekkubo mu bubugabuga obwo bukaleerwe nga ziri bbali bwe ziti abantu balina okumusuula seemu si bbiri si ssatu n'omuntu atambula n'ekasasiro okumalako olunaku lulamba obwo bunafu bwa gavumenti emyala tegizimbiddwa tegisimiddwa otuuka mu lubijja amazzi gakyayanjala nga tegayina watufu we gayina kuyita nti wadde lutobazi naye atirisi mwandibadde mwinayo mwe mwagazimbira nti wano otuuka mu lubijji mu maaso gy'alina okuyiwa amazzi ng'abantu bazimbayo gavumenti ng'eraba kati mwe mwagala kutumaliriza osanga minisita wa Kampala ng'afuna omusaala mungi okusinga gwe tusaasaanyiza ku myala osanga minisita wa Kampala Obalodi Meya nga bafuna ssente nnyingi ezisinga ze tulina okuwa abalongoosa ekibuga nga bonna obagasse wamu Obalodi Meya afuna obukaddaana nga bwezigattagatta wamu ku balongoosa ekibuga nga bali mu bukadde nga 2 be babasaasaanyizaako akeera mu ofiisi okutula atwala nnyingi abakeera okulongoosa ekibuga ate ne batwala entono tekyandibadde kibi singa nazo bazifuna mu budde kwano wojja okusanga omuntu nga akeera ku makya nga alongoosa mu kibuga Kampala naye nga tamanyi na waagenda kulongoosa ng'alina kusooka kgenda ku KCC ebamugambe ogenda mu location bwete kwekitegeera kati ebyo byonna bikoleddwa kitaawo nga wooli kuba oli musajja mukulu okaddiye emyaka 5 mu oba okaddiye
toyina kyokyasobola kukyusa mugende. Kakati nno ebigambo nga bw'obiwulidde omusajja akugambye nti umeme eno nga bw'ogiraba oba nga bw'ogiwulira omusajja General Muhoozi Kainerugaba ono nga ye muduumizi w'amagye ag'eggwanga Uganda gonna oba ga ku mazzi oba ga mu bbanga oba ga ku ttaka. Kakati omusajja ono ye muduumizi waago ow'oku ntikko. Kakati omusajja ono agamba nti abasajja bano bali mu kanneemu bali mu jangu nkwekule. Ekitongole ekya umeme tekibeerangako kya muntu w'ebweru yenna mbu kya musajja ono General Muhoozi. Kakati ebigambo nga bwe bulidde nagamba nti tibibeera byaffe wabula tukwata feesi z'abantu abo ne vidiyo z'abantu abo abalina bwino ku nsonga nga bagimanyi naffe ne tumwongerayo ensi etegeere oba oli awo kiyinza okubeera nga kiyambako bannayuganda okubeera nga baprofilinga n'okubeera nga bategeera ebintu byabwe enzirukanya yaabyo ebintu byabwe ani abeera mu mitambo essente zaabwe ziragawa essente zaabwe ani azirya. Kakati nno umeme egenda era omulanga guno gwakubiddwa dda abantu nti mugule amasanyalaze nga bukyali kubanga gye bujja mu maaso awo mwandiremu okuloodingako amasanyalaze ng'ebintu byefudde. Kakati nno ye Uganda mwe tutambulira wabula nga olunaku olwaliro Pulezidenti Kyagulanyi Ssentamu Mitembo essaawa zigenda kubeera nnya eze Uganda eze Bulaya muganda wange Kakeeto simanyi ez'omu Amerika muganda wange David simanyi. Kakati musumba mugambe nti essaawa zigenda kubeera nnya maama wali mu ggwanga erya Switzerland eze Uganda Pulezidenti Kyagulanyi Ssentamu Mitembo ddaaki agenda kukyazibwa ku puroguramu emayiddwa nga Barometer Kasameme eya NBS. Kakati bano jjukira nti basajja banyampi nnyo era tubamanyi butereevu nnyo tebaagalangako muntu wankyukakyuka kubanga TV eno ya muntu ate ng'omuntu oyo y'omu ku babede abatayagala nkyukakyuka mu ggwanga Uganda. Kakati oluvannyuma lwa bannayuganda okubeera nga TV eno batandise okubeera nga bagisibira ekikookolo n'okubeera nga balaga nti TV eno esosola ne babeera nga bagisongamu oluwonzi n'okwagazisa abo abagenda okubeera nga bagivaako okwesimba ku kkaadi za NUP. Kakati bano basazeewo okukyaza Pulezidenti Kyagulanyi Ssentamu Mitembo. Jjukira mbeera nkujjukiza Kaziba Bashir yava ku TV eno najja n'atulwamu olukwe nga kitegeezebwa nti ono yasindikibwa busindikibwa. Omukyala Joyce Baagala Ntwatwa ow'Emityana yava ku TV eno yali munnamawulire najja ne yeesimba ku kkaadi ya NUP. Kaakati ono ampuliriza naye n'atulyamu olukwe. Kaakati nno n'omusajja amanyiddwa nga Zambaali Blasio Mukasa era naye akola ku TV eno yennyini nnyini. Kakati nno gye buvuddeko yawummuzibwa nga kigambwa mbu yalabikirako ku lukuŋŋaana olwa NUP ekawempe nga wagerera kanso Nalukoola ate mbu nga bannamawulire balina okubeera patizani. Kakati nno ono kyamuwummuzisa ku TV n'abeera nga takyakola. Kakati nno ono amaliridde okwesimbawo mbu Enansana municipality eriwa ewali wa Kayima Musoke era ne Big Eye gyagala okwesimba. Kakati nno omusajja ono ava ku NBS butereevu nnyo era aweererezaako ebbanga n'ejjukira nga najja ku NBS twasooka nga ne tumulaba eri ku TV eya BBS era nga ne TV eno yasibira dde ekikookolo Pulezidenti Kyagulanyi Ssentamu Mitembo. Kakati bwe yava ku BBS najja ku NBS kwakola. Kati omusajja ono Zambaali Blasio Mukasa yayagala okwesimba ku kkaadi eya NUP ng'ava ku TV eyo. Kakati nno tubirindidde oba banamuwa kkaadi oba tebamuwe inze naawe kyokanga mu ngeri eno nkugambe nti umeme olwaliro asiibula omukolo gw'okumusiibula gugenda maaso olutugulengedde byonna nga ebitambula ogenda bitegeera ddiiru ya umeme eryetya kubanga akawungezi akayise ekitongole ekya umeme ekibadde kigenda maaso n'okubunyisa amasanzi mu ggwanga akigenze maaso n'okulabika nti kitegeezezza nti tugenda naye nga wakyaliwo kalumanywera ku bya ssente mutuwa mmeka naye ekitongole kino ekya umeme nga bagenda maaso n'okuleka nti oba olyawo bakulozinga olunaku lwaleero ssaawa zinabeera 6 nga 31 enkya gavumenti ya Uganda yegenda okubeera officially nga yeddukanya amasannyalaze mu kitongole ekya UEDCL. Akaseera kano kennyini umeme eri mu handinga over distribution ey'amasannyalaze eri gavumenti y'eggwanga erya Uganda. Kati Minisita Ruth Nankabirwa waali
managing director w'ekitongole ekya umeme obaita Celestino Babungi n'abakulu abalala okuva mu ministry y'ensonga z'amasannyalaze nga bwegenda maaso n'okuleka nti bitambula endagaano ebadde emyaka 20 egenze maaso n'okuleka nti oba oliawo ebaddewo meme era maaso n'okuba nti tulabako nnyo gavumenti yeddiza enteekateeka zino naye ate mu byonna ebigenda maaso Kalumanywera wabadde akyali kubanga mu byonna ebiriwo akaseera kano Kalumanywera akyali ku nsimbi zibagenda okuwa umeme ensimbi zibagenda okuwa umeme okusinza ku kiwandiiko kye tulabyeko ekifulumiziddwa abawumeme bennyini olunaku oluyise balina ekiwandiiko koosi kibagenze maaso n'olugamba nti bo bennyini bafulumizza ekiwandiiko kino ekya umeme kibadde kigenda mu maaso n'okulabika nti kisambajja abawumeme bagamba nti ensimbi zibagenda okutuwa mu mbeera y'okutuuliyirira tetuzikiriza zikyali ntono newankubadde nga bali mu kuhandinga over olunaku oluyise olunaku olwaleero bahandinga over naye olunaku oluyise bagenze maaso n'okuleka nti bayisizza ekiwandiiko ekirala nga bagamba nti kituufu bo bakyetaaga ensimbi obukadde bwa $3 234 bagamba twagala 234 buyout amount okulekera gavumenti ebintu byonna byabadde bakozesa baagala obukadde bwa $234 kyokka tuliriza Auditor General ye mubalirizi w'ebitabo bya gavumenti bamukwasaamu okusooka baali bataddeyo nga baagala ensimbi eziri mu bukadde 209 kati Auditor General n'akola ripooti eyiye n'agikwasa palamenti sabbiiti ewedde n'ategeeza nti abo balina okufuna obukadde 218 umeme evidiyo neegamba nti nedda tetunnaba kukkiriza newankubadde nga bahawandinze over bategeeza nti wagenda kubeerawo ennaku 30 endala bagenda kusigala nga batudde ku mmeeza ne gavumenti mbeera yakulaba nga bakkaanya gavumenti egamba tubawa 218 nga Auditor General omubalirizi waffe bwe yabaze umeme egamba nti nedda twagala 234 bukadde bwa $1 akaseera kano kati bagambye nti tugenda kwayinda kwenda 30 twongere okweka nti tutula ne gavumenti tuteese abawumeme mu kiwandiiko kibafulumizza tuteese badde bagamba nti singa binaaba tebiwedde bajja kuddukira mu kooti gye bayise Arbitral Tribunal munda mu kibuga London gye bajja okuddukira binaaba bigwera eyo mu kaseera kano kitegeeza nti abawumeme ne wabukedde olwaleero nga bagenda kuhandinga over era ng'omukulu bagambye nti kugenda mu maaso still bagamba twagala sente obukadde 234 nsimbi za $1 Uganda egamba tubawa 218 era nga zize zateekeddwa mu ripooti yakoleddwa Auditor General Ssaabalalizi w'ebitabo bya gavumenti yagenze maaso n'okuba nti abala mu properties oba assets ez'ekitongole ekya umeme zibagenda okulekawo then bagende maaso n'okuleka nti bahandinga over naye nga kitongole ekya UEDCL kigamba okuba nti kikakafu nti olunaku olw'enkya kikigenda okuba nti kikwatamu akaseera kano wakati bannayuganda okwemulugunya nti amasannyalaze gabadde gatandise dda n'okuvaavaako mu bitundu ebimu eby'eggwanga mu kaseera nga waliwo handover gavumenti yavaayo neegumya bannayuganda nti buli kimu kigenda kutambula nga bwe kibadde obulewo kitambula ku mulembe ogwa umeme olwaleero tulabako nnyo naye nga kyo kya ssente ekyo kikyaliko Kalumanywera tebalina bagenda maaso nakuleka nti oba oliawo abakkaanya mu kaseera kano nga bwe tugenda maaso n'okuleka nti tugafuna tulindidde tulabe okukkaanya okunaabirawo naye nga umeme egambye ennaku zigenda kuba 30 bagenda okuddamu okutuwa ne gavumenti okumala ennaku 30 balabe batuuke ku final. Kati wulira ebigambo nga bwe nkunyonyodde ate ebinene ddala. Omusajja akugambye ono gw'olaba yennyini ampuliriza mu katambi nti mu Uganda wano tewaliwo kintu kizibu, tewaliwo kintu kibi, tewaliwo kintu kiryawo nga mugugu oba olyawo ekyasinza okubeera ekibi mu Uganda mbunga Mwami Museveni. Omusajja alumiriza nti Mwami Museveni kye kizibu ekikyasingidde ddala okulumya, okutulugunya, okusanyawo n'okumalawo bannayuganda. Ampuliriza ebigambo binene ddala. Omusajja agamba nti ne bw'abanga siriimu kagobeera omusujja gw'ensiri kababeera ababbi oba abatujju oba bano abakola batya tewali muntu mubi wano mu Uganda kwenkana Mwami Museveni. Kati omusajja alumiriza nga bwe nkulaze akatambi akawedde ebya umeme
nti bagenda kukwata omudidi n'omudidi gw'ensimbi abasajja abo basasule umeme kyokka nga omusajja agambye nti nanyini umeme ate ye muntu y'omu agamba nti basasula mwana we nga kitegeeza nti abantu bano bakwata abantu ne babafuula nga ebifaananyi naye ng'ekyamazima abantu bwe tulaba si bannanyini b'ebintu bino bye tuba tulaba wabula bano bakola nga bifaananyi nga bugologoosi ng'emabega waabwe wali ababede bannanyini ensonga ezo kati omusajja agambye nti tewaliwo kizibu tewaliwo kibi era okutereeza eggwanga lyaffe Uganda okutereeza nnyaffe Uganda tulina kusooka kulwana okulaba nga twetakkuluzaako nga twegogombolako Mwami Museveni naye watali ekyo kwegogombolako Mwami Museveni ebizibu byonna byonna bimulaba ekyali kuyiwansano ku mazzi ebyo tukyasaagana lyanda naye omuliro gwokya kati omusajja yavuddemu ebigambo bino era butereevu nnyo njagala nsooka embikwe butereevu nnyo oli amaloboozi g'omusajja ono ojja kakasa nti kyetwetisse nga bannayuganda kinene nnyo kizito ddala obanga obadde tokimanyi kati ffe abali mu struggle ng'ekizibu kyaffe kankuleko ekizibu kyaffe bakiyita Yoweri Kaguta Museveni mu Uganda wano temulimu kizibu kisinga Yoweri Kaguta Museveni bunene kabeere siriimu kagubeere omusujja gw'ensiri kazibeere obwavu byonna byolaba wano Museveni lwaki nkugamba nti n'omusujja gw'ensiri Museveni yaguleese ensiri zaalinga ziwangaalira mu bibira Buganda mwali mu square miles z'ebira 100 square miles 100 mmeka mbulyayo w'omanyi mu Buganda awakyali ekibira nakyo forest ebibira ebyo baabyegabira nga Museveni yaleese polisi eyagabira banne ebibira ebyo nabe baabifuna wonna wonna abira bagenda Emityana genda Mukono mu Kyaggwe genda Bugerere genda eri mu bannagundi ono gundi ono Nantaba ebibira byonna ne babigaba bwe bagaba ebibira ne babigabira ne basaanyaawo emiti ensiri gye zaalinga zibeera ne zisenguka mu bibira ne zifuna ebibira mu mayumba gaffe oyo ye Museveni yateeka omusujja gw'ensiri abantu basobola bulungi nnyo okuwona siriimu singa bagenda okwegatta nga eira bambadde akapiira oba nga bafunye omukyalo omu ne babeeraawo oba nga babivuddeko naye waliwo emyaka gy'osuukako ng'okubivaako tekikyasoboka musajja kasoboza emyaka 14 n'oba nga weenunudde okubivaako kiba tekyasobola kuba gwe omubiri gutuuka ekiseera ne gukubanja oba weebase essaawa 11 ku makya asikaali n'akuba jambo n'akuba saluti kati asikaali bw'akuba saluti aba alina kyabanja kati nojjano mpasa omu mbeere naye kojja ng'ogenda okutunulamu ng'ofunayo 5 bya capati n'10 ky'amazzi siringi 600 n'obuuza kati omukazi bwe naamuwasa anaalya ki awo n'otawasa kati osigalidde wano obwogenda okugenda nga sajja akube saluti weetaase nga bw'osigadde awo n'ogenda ku dduuka ogula kondomu nga kondomu ya 10 ezi ng'ate olinamu 100 lwa capati n'amazzi by'ogenda okufulya ekyemisana n'ekyeggulu kati okozesa kondomu kuba kiri kyo kibanja ojja kugenda mwalaali nga sirimu akukwata ebyo byonna bizibu bya Mwami Museveni. Museveni talina tewaliwo mu Uganda wano kizibu kisinga Museveni bunene era bw'okijjawo bw'oti Abaganda bagamba nti bw'oba oyagala okuggyawo ensowera mu kitundu ositulawo busituzi kiwunya n'okisuula ebbali n'ensowera zikola ki bino byonna ebizibu by'olaba biriwo lwa muntu omu Museveni ate si lwakuba ye lwa bbanga lyatufugidde nti atufuze emyaka 4 byakola takyabitegera kati mu lutalo olw'okulwanisa Nakyemalira tuteekwa okugenda nga buli lukya Nakyemalira tumunafuya Nakyemalira toyinza kumunafuya ng'akyalina palamenti. Mwami Museveni ekitongole kiramuzi yakiwamba n'akissa mu nkwawa. Kale nno ebigambo ebisinga omukulu abyogedde maama obiwulidde abasajja bagambe nti omuntu gwe tukyayina mu Uganda oba ekizibu kye tukyayina mu Uganda kiri ekizibu kimu okumalawo ebizibu byonna mu ggwanga Uganda tuyina kwekemba ne tujjayo n'ag'omu buto okwejojoba ennyo ng'akaalula mu ggi tusobole okubeera nga twejjako nga tusindiikiriza Mwami Museveni tumulendule tumuteeka ku ttaka naye nga akyayimiridde ng'enkoona tennaba kubeera nga tugiteeka ku ddimwa awo tukyasaagana muliro naye eryanda lyokya omusajja bw'ategeezeza era
omusajja agamba nti bano bonna ng'omusajja ono gulaba ku screen abakozesa ali omu Mwami Museveni era omusajja ono mufuti wa Uganda bino byonna byakola oba oliawo birina omuntu abirinako omukono ogw'amaanyi emabega okubeera ng'ono ali untouchable. Jjukira nti ono y'omu ku basajja abatambula nga bakuumwa bukuumwa, y'omu ku basajja abatambula n'emmundu era mwalabako ye buvuddeko akalulu akamu emabega kaawo nga bagamba mbu ono yasangibwa n'obululu ku airport Entebbe ne bimuwandagala mu jjidde gyali ayambadde eno egundi gyayambala egganduula obulumbu ne buwandagala okuva mu musajja ono. Kakati nga twebuuza omusajja ng'ono munnaddiini kiki ekyali kimukukusa okubeera ng'akukuta n'obululu oba oliawo era nga bigambo bingi ebyogeddwa ku musajja ono oluvannyuma lwe yavuddeyo n'ategeeza nti TikTok eyonoonye nnyo eggwanga lyaffe erya Uganda era TikTok eyonoonye nnyo ensi yaffe eya Uganda era n'alumiriza nti TikTok erina okubeera nga eggibwawo oba mwagala oba temwagala tusooke tulabe Uganda mbu olwo ng'eteta ng'era ng'emyamyansa nga mukene n'okubeera ng'egenda maaso naye nga TikTok ekyali mu Uganda ekyo kikafuuwe tewagenda kubeerawo nkulaakulana yonna era obuseegu bugenda kubeera nga bweyongera. Omusajja alumiriza mbu ye ku TikTok bw'agendako mbw'asangako bya buseegu bwokka nga kino kitegeeza nti Uganda yaffe amazima gennyini yafuuka ddanseegu kubanga omusajja ono akakasiza n'agamba nti esaana eveewo ku byalaba tabirabangako mu nsi muno bukyazaalibwa. Kakati nno ebigambo bino byayogedde n'agambye okuva eggulu byamuzaide ebitukula makayi byazaalira ku nsigo era ono yalumbiddwa abantu bangi ab'enjawulo sooka oli ate ne kuono. Simanyi kikyatuuka ku bantu balina birevu byeru naye mubajje tolina nsonyi mubajje tolina nsa wabula making sure nti Museveni bw'aba agenda ng'asiba enguguuze omwaka ogujja n'ezizazisibiremu ne banno bwe muyina endowooza yamwe ey'ekisirusiru. Omuntu atalinamu yaddaako obuntu otunze mali y'obusiraamu ogimazeewo kennyini weekobana n'omutemu ne mukwata abaana b'obusiraamu ne mubamalira mu makomera weekobana n'omutemu ne mukwata abaana b'obusiraamu ne mubasiba ku mpingu ne mumala ne mubakuba amasasi weekobana n'omutemu ne mutirimbula abaana b'obusiraamu okubula okubamalawo. Buli Museveni wabaako obutujju bwakola ku bannayuganda abasiraamu bakwata yatirimbula abantu abali bazze okulaba World Cup nejje buli eno abasiraamu bakyavundira mu makomera be bakwata kyokka ate gwe yeefula nti no gwe mukulembeze w'obusiraamu ate gwe gwokolagane naye ne banno bwe muli mu kaguruupu ako simanya mmwe baguugwa simanya mmwe bamubajja bisajja mmwe muyina agatima agabi naye mumekenganga sure nti no Museveni bw'abanga agenda n'enguguuza mmwe azisibiramu. Oyagala okutugamba bw'obikkula essimu yo n'ogenda ku TikTok vidiyo ez'abaana ababanja ya sinema Kyetta amaze emyaka 4 mwana wa busiraamu myaka 4 kumpi myaka 5 ali mu kkomera tasalirwanga musango gwonna gwe yazza tamanyi na musango gwaliko. Bagadafi bali mu makomera bavundira eyo kyogamba ezo vidiyo toziraba era oyitawo biyisi paka ku Kimansulo gwe kyogamba oyitawo buyisi paka ku Pono gwe byonoonya ku TikTok. Esawa ya lero botunulira eggwanga Uganda abantu milioni 14,200 bokka be balina access ku internet bano bakola ebitundu 28 ku buli 100 banene ebitundu 28 ku buli 100 obasanga mu bitundu bya bibugabugaawo naye ebitundu 72 ku buli 100 baviira ddala eyo mu byalo gye batalina yadde access ku internet ewatatuukanga na masannyalaze. Bwekyagala okutulaga ne bano bannayuganda balivinga below poverty line TikTok ye baleetedde obwavu ekyoli sub-region poverty rate eri ku 67.7% kyogamba TikTok ye batuusiza mu obwavu. Karamoja sub-region poverty rate eri ku 66% kyogamba TikTok ye batuusiza mu bwavu obwofugge bwe balimu. Bwekyagala otugamba TikTok kye kizibu ekibatuusiza mu eyo embeera. Obusiraamu bw'okulembera census wa 2024 yalaga nti obusiraamu bukavalinga 13.2%. Be bantu nga milioni 6,700 wadde era Uganda Muslim Supreme Council yavayo n'egamba nti bakunukiriza owera ku milioni 12. Olwaleero bw'otunuulira ku region nga Karamoja ne Teso ebitundu 3 only 3% abasiraamu be bali literate. Ku basiraamu 100 osangako abasiraamu 30 nga be bamanyi ku kusoma n'okuwandiika. Ku basiraamu 100 osangako abasiraamu 3 ebitundu 97 ku buli 100 bali green tebalina kye bamanyi. Mu kifo ky'okudda wanene okutwasa miragambo yagenda azimbira aba at least amasomero otherwise bw'abanga asiba engugu making sure nti mubajje ne banno nammwe mugenderako. Kale nno bigambo bibyo nga bw'obuulidde mukwano gwange atugoberera omusajja ono ye buli lwagenda ku mutimbagano asangako beeyambudde buli lwagenda ku mutimbagano alaba baabubina buli lwagenda ku mutimbagano asangako byesittaza kyannaku nnyo nti bino bye tulaba ffe wano
omusajja tabiraba. Abaana abasibwa mu makomera omusajja ono tabalaba. Abasiraamu abawambibwa enkya n'eggulu omusajja ono tabalaba. Amasomero g'abasiraamu agazze nga gaggalwawo agali gasomesa abaana abasiraamu omusajja ono tagalaba. Kaakati nno okulinyirira emizikiti abasajja ab'ebigatto ne bagiyingiramu abakuuma ddembe omusajja ono bino byonna tabiraba. Ettaka ly'obusiraamu erize nga litundibwa n'ebintu by'obusiraamu ebizze nga bibbibwa mbu omusajja ono ye tabiraba. Kati ebigenda mu maaso nga enguzi, okutta abantu, okuwamba abantu, okubatulugunya, obbula ly'emirimu ono omusajja tabiraba. Ye kyalaba kiri kimu mbu bya busegu na bya buwemu tikitoko esaana eggalwewo. Kakati nno ebigambo abasajja bamuwandulidde Kamulali yabadde asuubira birala naye kakati amaze okubeera ng'afuna omwennyango. Ebibye abifunye butereevu nnyo era tatoma waali nkakasa mu mativu n'ekyo kyazze nga afuna. Kakati nno ampuliriza bakomuledezi baffe ab'enjawulo bagenze bawambibwa mu ggwanga Uganda era ne wenjogerera waliwo komuledi eyawambiddwa oba oliawo amawulire gano ngenda gakutera butereevu nnyo osooka ogawulire. Omusajja ono ampuliriza ekyamuwambisizza omusajja ono yakwata akajoozi aka NRM n'akakumako omuliro era ng'okakumako omuliro ono baamala kuteesa ne nannyini kajoozi kano nannyini kajoozi yajja nga akambadde n'asinkana komuledi ono. Komuledi n'amuga nti akajoozi ako bw'okajjamu ne tukakoleeza omuliro n'olokoka n'odda mu NUP ngenda kuwa ekyebiri essaawa zino. Omusajja tiyali mubi n'aga nti onnyambye nnyo mbadde bubi n'akajoozi kano si kyekintu ekyembeedaawo nenga nti kati omusajja ajjeemu akajoozi bakakolerezezza afunye ekyebiri kye. Omusajja bakwata mukwati ne guno gwaka wenjogerera basajja wattu akyali mu miida. Akalulu ka 2026 kasembedde akakati bano abakulu abali mu buyinza balina missions ennene ez'okulaba nga bakwata abavubuka okubagwereza mu makomera. Akalulu ka 2026 kagenda okutuuka ng'ennamba esinga okuba ennene wano naddala mu central bwenyogera central mba ntegeeza mu Buganda okulaba nga akalulu kagenda okutuuka ka 2026 ng'ennamba ennene oba ettundutundu ly'abavubuka nga liri mu makomera. Antegeeza ki olunaku olwaleero amakya gonna kakeseza olunaku olwaleero anfunyeko essimu eva ku muntu omu nga ntegeeza nti comrade ono gwe mulaba ono abamumanyi ndowooza bamumumanyi bamuyita Ali oba yeyita Ali Mutwe wa Bobby. Omuvubuka ono ndowooza akaseera kaliwe nakoleranga ku Next Media ate yali mukozi wa New Vision wali ku Bukedde TV abajjukira ebiseera bya Masembe omubi Masembe program baali bagiyita kyekiriwo abalaba program eyo ndowooza omusajja ono omuvubuka ono amumujjukira bulungi omuvubuka ono era ndowooza yono gwentadde wano era bebamu. Kakati omuvubuka ono ndowooza nga omanyi omwoyo gw'eggwanga gusigala gwa ggwanga nti ne wookola otya mu kaseera k'oggulwanisa oyina ekkuba eddala oba omutima gwo guyina awalala gusobola okuba nga gukwata n'osobola okuggusa ensonga zo nga bw'olowooza bwe zirina okuba. So omuvubuka ono be bamu ku basajja bamwoyo gw'eggwanga abasawo ne bagamba omulimu tegugenda kunfuga kwekyo kyenjagala. So embeera eyo omulimu yayabulira omukuto ogwo ogwa New Vision anatandika okuba ng'akola ebibye ebyo ebigatta ku nsi ye. Amanyiddwa nga Ali Mutwe abamumanyi ndowooza mumanyi ku app eno omusajja abaddewo nnyo. Kakati nfunye essimu ku makya agaleero nti omuvubuka ono amaze mu kkomera ennaku 5 wali mu bitundu by'e Nateete abamanyi Nateete. Akakati bampadde amawulire ago gankubye wala angezezzaako okubuuza ankubidde essimu nantegeeza nti omuvubuka oyo yakwatibwa oluvannyuma nti baaliko mu Kastensen awamu mu bitundu bangambye bali infact nkoze story eyo ngenda giteekayo ku mukutu gwange gwa YouTube babeera ku Mitiana Road okwo akatundu bangambye bakayita Nakabugo iziti Nakabugo ya Nakabugo ndoza abamanyi musobola okutegeraawo Bulenga deni mwendo osuka batususe owa mama Fina osukawo katono ne weyongera maso omuvubuka ono jabadde awangaliro bajja awangaje. Kakati nti baaliwo kaawo nga omanye ebitu by'abavubuka nga bali mu mbeera eyo nti ne wabaawo omuntu omwe yajja nga mukwano gwabwe abaludde nabo bamumanyi nga yambadde t-shirt eya Mwami Museveni oba eya NRM. Kakati ne bamugamba nti t-shirt eyo gijjeemu. Omuvubuka n'agamba sigenda gijjamu ne bamugamba tugenda kuwa emitwalo 2 jjamu t-shirt eyo gisuule. Omuvubuka n'agijjamu nti weyagijjamu ono omuvubuka Ali yakwata t-shirt eyo anagiwako amafuta mu kasente awo n'agyokya. Bwe yagyokya
ndowooza waliwo abantu omanyi nabagamba nti mwami Museveni yatwetolooza abambega kyovola abantu tukole bye tukola naddala ffe ba comrade abali ku ground tukole bye tukola naye nga twegendereza oba nga tusooka kusuulayo ku jjinja. Ndowooza mu kaseera ako waliwo omuntu eyaliwo ayina ku buyinza tukyogere bwe tukyalina ku maanyi. Omuvubuka ono bw'amala okwokya t-shirt eyadde ewaka wabula ekiro ekyakeesa olunaku olwaddako omuvubuka ono abasirikale baamukwata ne bamutwala ne bamubuzaawo. Kyagenza okutegeerekeka nga yasibibwa ku poliisi ey'Ennatete wabula uliriza yabuuka poliisi 3 kubanga kalo kwabeera ntegedde nti waliwo post bagita Bulaga police post Bulaga then nowabaawo ne police station endala polling station ya police station eya Bulenga eri post ye Bulaga then ne Bulenga waliwo police station then koteeka ne Busega kati bamubuusa police zonna ne bamutwala Ennatete gye bamusibidde ennaku 5. Era olunaku lwaleero bye bintu byensi byemu abaganda bange omuvubuka oyo oluvannyuma lw'ennaku 5 ng'ali ku poliisi Ennatete olunaku lwaleero asindikiddwa mu kooti wali mu bitundu by'Emmengo abamanyi kooti eyo weeri abo bova ku CBS abamanyi Bulange ng'okkirirakirira booti waliwo kooti eri awo olunaku lwaleero agasimbaganye n'omulamuzi ne bamusomera omusango ogw'okweyisa ng'ekitagasa oba okutyoboola ekitiibwa kya pulezidenti w'eggwanga. Era omuvubuka ono asindikiddwa mu prison wabula wabaddewo chansi y'okumweyimirira. Omulamuzi asabye emitwalo 4 ag'obuliwo n'abeeyimirize olw'okuba nti abantu bano baategedde olunaku lwajjo kiro nti omwami ono ali mu bitundu by'e Nnatete so tebateeseteese kimala. Era omwami ono obayisa abantu ab'okumweyimirira babadde tebazze na biwandiika ababaddewo koteeka nange so natafuna chansi yakweyimirirwa. N'ekirala basabye emitwalo 4 agabadde gataliiwo so omwami ono asindikibwa ku prison agenda kuba ng'akomezebwawo olunaku olw'okusatu olwa wiiki eno tulabe oba n'asobola okweyimirirwa. So baganda bange tukole bye tukola ddala ffe abali ku ground nga tuli beegendereza enkesi nnyingi bambega bangi wabula mission ng'eri awo wakati yakulaba nga babasigamu okutya n'okuba nga ate nga n'ekirala basobolera ddala okuba nga bakukwata ne bakubuzaawo. Atongera okusabira comrade waffe ono ye ali mutwe abasinga mumanyi yali mukozi wa New Vision. So tulabe olunaku olw'okusatu Allah wanaaba tusobosezza tufune akasimbi ako n'abaana mweyimirira kubanga omwami ono bambi ayina maama we yekka mu bulamu ne sisita we bali abantu 3 mu bulamu buno obwensi abamukwatako butereevu. Maama we ne sisita we eyankukedde okunkubira essimu ate maama we awangalya mu bitundu bya Kakuuto abamanye Kakuuto. So tumwongere okuteekamu essaala zaffe ku mwami ono tulabe nga awona ekkomera naye tubeere beegendereza mu bye tukola. Abasajja bano baatwetooloola dda tulinde tubeere beegendereza tulinde akalulu aka 2026 bwe tugenda okuba nga twevulungira. Kugambye nti omusajja wenjogerera akyalimida oyo era ebigambo nga bw'obiwulidde. Kaakati nno nga tukyagenda mu maaso n'omusajja ono mubajje ebigambo birungi si birungi abasajja bakyawandula olunyata bakyayongera okubeera nga bawandula olunyata. Kaakati nno na bino bikulu nnyo eri Sheeke mubajje ate nga ye mufuti wammwe. Kaakati njagala mbikusulye butereevu nnyo nabyo obiwulire obitegere butereevu nnyo oleme kugamba nti wamanya tewategeera ebigambo bino omusajja wona abyogedde ate ng'omusajja ono y'omu ku basiraamu be tumanyi wadde nga naye aze yeefuulira omusajja ono yalokokako mwenna nga bwe mukimanyi n'avaakoko ne mu ddiini y'obusiraamu n'afuuka mulokole ewa Pastor Kayanja. Kaakati mu ngeri y'emu ate n'akoma mu busiraamu era omusajja ono yasibwa bwe yasibwa n'agamba nti yasibibwa lwa Nuupu olw'okwagala Kyagulanyi. Waite entagala Biringa omusajja ono agamba nti ate Kyagulanyi ye muyeekera awedde emirimu ate waite entagala Biringa agamba eby'okuyita Kyagulanyi omuyeekera bamutuma bitume Museveni ye muyeekera. Kati sooka oliyo ebigambo bye bino ampuliriza naawe n'asalawo. Naye ye embuzi mu kifo kye yaliyogedde ku bintu ebiruma ensi kyadde wali ne kiŋaŋalanga ekisajja kye bakeera okusiyaga ne kigamba nti ekizibu ky'ensi eno ye TikTok. Mubadde embuzi gwe kisiraane gwe mazi kyana kyamalaaya gwe magombe gwe tolowooza nti eno ensi ogenda gikungula. Otuuza ebintu by'obusiraamu tugusiriikiridde. Museveni yakusibye mu buyinza naye njagala okukulabula gwe ne kitaawo Museveni nti temugenda kumalako eno ensi eyina nyiniyo eno ensi ffenna tuli baakukivaako
mubajje watta Sheikh Muzata mubajje gwoli emabega wakita basiraamu ebintu ebyo twabisirikira era wano wensinzira n'enkunga ensi yonna okuvaayo okwogera ebibi bya mubajje musiyazi mubajje munywa amwenge mubajje ali embisi mubajje akomba mu bubina bw'abakazi abatali basiraamu eyo kyana kyamalaaya gwe kisiraane gwe matako gwe mazi bumbwa togenda kumala koze kankubuulire twagala okomyewo ebintu by'obusiraamu byonna byozotunda emizikiti